Emisana ga leero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Wakiso Hajati Saalabukirwa lwakomekkereza okulangirira ekitundu ekisinga obunene ku bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti eno. Bigenze okukomekkereza nga munnakibiina kya Democratic Party Matiya Lwanga-Bwanika yeddiza ekyobwa ssentebe wa disitulikiti eno, wabula ku mulundi guno bikyuseemu mu kanso nga bakkansala abasinga obungi bavudde ku ludda oluvuganya gavumenti. Nga chairman waffe kati owe Wakiso district yabadde incumbent Mwami Lwanga Matiya Bwanika ng'era awangudde n'obululu emitwalo 7,239 nga awangudde munne bwe babadde babeera ku mbiranyi Mwami Yona Nsubuga nga Mwami Yona Nsubuga afunye obululu emitwalo 6,258. Wano Bwanika atutegeezezza nga ku mulundi guno ebintu bwe bigenda okutambula obukwakku kuba bagenda okukola nabo si bakumulumya mutwe nga bwe gubadde mu kisanja ekiwedde. Buli kyoleeta ne bwe kiba kirungi bakulabiramu owa DPA yaleese kino. Kati nina omukisa nti abaana bano abazze kati kubanga kanso kyenkana yonna yayiise enkadde nfunye ttiimu mpya naye nga abasingako obungi bamazima nabwenkanya. Ndowooza nti nja kusobola okwogera nabo obulungi basobole okutegeera ekyokukola basobole tulagewo enjawulo kubanga abatutendeka batuyigiriza ekintu kimu tetumanyi mundu naye tulina kye bayita brain power. Wabula ab'ekibiina kya NRM abawanguddwa bawakanyizza ebirangiriddwa era beekokkodde akulira akakiiko k'ebyokulonda Hajati Saalabukirwa okwekubaana ne banna DP ne babba akalulu ebitagambika. Nakayiza Hasifa owa NRM ng'ono awanguddwa kirumiradde owa DP ku kyagombolola ya mumyuka Wakiso ategeezezza ng'okuva edda bw'azaavulungibwa akakiiko k'ebyokulonda aka disitulikiti eno. Era ba agenti bange tebasayinze ku declaration forms zaabwe baganye ne bateekawo ba agenti abaabwe. Ba agenti bange agent letters zaabwe bazirina. Era nga amanya agali ku declaration forms sige amanya gaba agenti bange bataddewo balala. Nze ngenda ku petition nga kirumira ngenda kufaafagana naye paka batulangira obubbi naye be babbi abasinga. Ate ye Matiya Lwanga-Bwanika atutegeezezza nga ku mulundi guno bwagenda okusaka weefube ku kukyusa etteeka erifuga disitulikiti eno okwongera okugikulaakulanya wamu n'okukyusa engeri gye bateekateekamu enzirukanya y'emirimu. Kwe kulaba ntufuna etteeka erikyusa Wakiso district ogijja mu local government nga ziri districts endala zina kapiripiti kubanga kino kibuga Wakiso efuuke city ekyo twakiyisa dda mu kansa eno gye tugenda okumalako ne gavumenti n'ekituulira njagala ekyo kukiggusa. Ate ye akulira okulonda mu disitulikiti eno Hajati Saalabukirwa atutegeezezza nga wadde baasoose okufunawo obuzibuzibu ng'akalulu kaakatandika okubalibwa ekyaviiriddemu n'okubalukawo okulwanagana wabula baasobodde okubigonjoola wamu n'okukola ekisoboka okulaba nga bamaliriza okulangirira ebyavudde mu kulonda kuno. Mu Wakiso twasazizaamu okulonda okw'omukyala akiikirira divisions ebbiri ey'Ebusukuma n'ey'Eggombe ng'okulonda okwo okugenda kuddibwamu essaawa yonna. Tuyinza okukuddamu bwe tunaaba mbaze okwogera n'abakakiiko k'ebyokulonda ku municipality level which is next week oba bwe nga tugenda okulonda bassentebe b'amagombolola nti awo kiba kyetaagisa ntuteekayo just box ya mukyalo ono eyagolongotanye olw'ebyo nti bamutaddeko ssimbo etaliiye. Andrew Kagwa, WBS TV mu disitulikiti y'e Wakiso. Obululu bisatu bwamumeka bwavuddewa batyo buli ekye bwavudde.